kyotoola Mukama takuleka kyekimu ofuna obulamu obulungi famire yo tegenda bonaabona eriggwe atoola. Tubasaba mutukwatireko mutuyambe Mukama ajja bawa omukisa. Nebaza abantu abatukwatirako era nga mbasaba mutukwatireko mugundi mu campaign ya gundi ya back to school. Alina penso, peni, engatto ne bina ebisigadde bye tukozesa okusoma osobola obireeta. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Weewaawo ku MR Live kwe tuli. Wadde nga bakama bafa batutuma wano era Bongo Charity Foundation. MR Live eno tugiyitako buyisi okutuukiriza okwagala okuli emabega w'omwoyo gwa Bongo Charity Foundation. Twebaza Mukama olw'eddoboozi eryo yatuwa microphone n'amatu g'otuwadde. Amanya bampita Rima Sam obusobola okumpita Metani Kula Bongo. Tukomyewo ne back to school campaign. Tuzzeemu leetimu naye tusaba Mukama atuwe ekisa nawe tusaasire kubanga ebibadde bitutambulirako emabega bibadde binene nti tubaye tushifutinga okutereeza office eno okutereeza Kamengo okujja obuweereza wali okubutwala Kamengo okugamba process etubadde nnyangu. Tubaye tulina okusooka ntugirwanako kuba ali twalina pressure okuva Warand Road nga tulina okujjawo ebintu ate byali bingi nnyo. So tubaye tusobola kugatika campaign 2 oba 3 mulundi gumu. Nuga nti nedda wadde tunajja nga tukeereyeemu naye Mukama wa kisa. Ebiseera byonna eddoboozi we lituukira abo abalirisiivinga bo baba ready aba bategese era emitima gyabwe gibafatayo nnyo nnyo ekitenkanika ensigo ezo okuzaaniriza zigweko zikule. Abaana 17 tulaga $5,000,000 mu emitwalo 10 tuzze tukikola era ekimu kyaffe eky'ekkumi ekyensi tuzze tukiwa obwana buno bw'oku luguudo obwana obuteesobola ne busoma. Tubadde bamukisa ekitenkanika nti mu ngero z'obwana buno Katonda abadde atuwaddemu ekifo. Era nonno awo no njagala okujjukiriza nti tewali agaba okugaba kwe ne kufa ttogge. Okugaba kabonero ka kusinza, kabonero ka kusiima era kabonero ka kutenda Katonda ebyo byatukoledde. Buli watu wako ne tumenyeeko kakatini tuwaako ko obwana wa Katonda obwo bambi Katonda bw'atannasumulula mbyanfuna mbyantegeera na byakutambula ffe tubukwatirira. Olwo tuba tukoledde ddala nga payipo okuyitamu ekisa kya Katonda okusaavinga okwagala kwe paka ku mutima gyabo bekutuuseeko. Nze nzikiriza nti yatutonda ne waggulu wa byonna mu kutubumba mukozesa ekigambo n'atuddaabiriza yatusindikirako obuvunaanyizibwa bw'okwagala era kye yatusaba nga mu kumuddiza. Teyatusaba ssente, teyatusaba mmere empoomu, teyatusaba buli kimu. Yaluga nti nedda nga bwe mbaagadde bwe mbasaba nammwe mwagale bannammwe nga muyita mu kwambaza abanaku okugabula abatalina mmere gwayina olemegiwa kasasiro okwambaza abanaku okukyalira abasibe makomera abalwadde n'okubudaabuda bannamwandu bamulekwa n'ababanyolwa. Buli bw'okikola nno ekyo
oba omulagidde ddala nti nedda Katonda wange nkwagala ekitenkanika. Nze ndi mu kisibo kya nnaku 40. Ekisibo ky'ennaku 40 nakitandika nga nkikozesa okusabira abo bonna abayimiridde naffe mu kaseera akabadde akazibu ennyo. Tubadde n'akaseera ko shiftinga foundation nga bwe mubadde mugiraba, enkadde gye tubaddeko, ebibumbe, ebisiige, ebimuli, bisuwa nga bwe twali twawundawo okubishifutinga ne tubitwala eka Mmengo. Akaseera kabadde kangu, naye mu abayimiridde naffe ne mugaa nti nedda, ndabye nga sirina kyakubasasula okujjako okutandikawo kano kagundi k'okusiiba, okubasiibira buli alina kye yatoola n'okuyaaya naakwe nga bwe kwali nga atoola. Mukama amuyambe ebituukirire. Abanoonya emirimu, abaatoola nga baagala obulamu obulungi, abaatoola nga baagala ekisa, baagala obufumbo, baagala embaga, baagala emirimu promotions, baagala okufuna emirimu, baagala okubasitula bakooye okunyoomebwa, bawonga abaana baabwe musaayi gwa Kristo mu kisa kya Katonda. Nsaba Mukama buli kimu akituukirize. Baganda bange bano okusiiba nkola wano nabo bali mu kisiibo. Sebo ekisiibo kya nnaku mmeka ekyamu? Ekisiibo kya wiiki emu. Kigwako ddi? Wiiki eyo kigwako ddi? Lwakubiri. Mukulu naye asiibye oba yeye kwe kanaalya ku kiwogo? Sebo Wange wasiibye? iye Kisiibo kitwalaganya? iye kitwalaganya. Oba munyiivu ng'osiiba mwana wa Katonda. Mwana wa Katonda, ekisiibo kitwalaganya? Kitwalaganya. Osiiba bw'osaba oba osiiba busiibi? Back to school campaign Mwana wa Katonda kanakawa emitwalo 3. Waliwo abeebuuza nti lwaki obwana buno bwa bbeeyi nnyo buwa emitwalo 3. Twatandika buwa emitwalo 17 zonna ewamu essomero lya gavumenti erya Kibuye. Naye olw'okuba nti bano abaana babadde oba balwanyo nga tebali mu sisitimu ya kusoma, oba tubafuna oludde mu sisitimu y'okusoma bamaze ebbanga tebagiriimu, baba tebeetaaga nnyo mu masomero gatabawa 1-on-1 oba baana bangi nnyo mu kilaasi. Twetaagayo ku amasomero ng'abaana batini ng'omusomesa asobola obbawa 1-on-1 ate n'amasomero agasobola obbandolinga, kubanga bw'otunuulira embeera z'abaana bano domestic violence n'ebirala byebisinga obbajja ewaka. Kakati bw'obasuula busuuzi buli mu ssomero bamaliriza olweddo embooko n'ebirala bibazizza gye baava. So tulina okuba selective ennyo nga tunonda amasomero ge tuteekamu abaana bano n'okulaba nga tebayita buyisi mu system ya kusoma. Nedda tetumanyi bbanga Katonda lyagenda tuwa abakulu bano. So nze nonno nakiremerako nnyo era nkiremerako nnyo nti akaseera ke tubayina kano tukakozesa okubabangula, okubaddamu ne tubabugumya buto ne tubawa buli kimu kye beetaaga. Naye batatuuka nnyo wala, naye nze nzikiriza nti omwana amanyi okusoma n'okuwandiika n'okwennyonnyolako aba good to go. Ebirala Katonda bw'amuwa liziki, bw'amuwa omukisa asobola obyeyongererako. Naye ffe akaseera kano naga nti nedda abantu bano tubayigiza okusoma n'okuwandiika n'okwennyonnyolako. Ensonga kitwasanga nedda katwatwale kasomero, akasomero nga abaana si bangi ate nga katutegeera nga ebisale tebiri waggulu nnyo, babe nga bafuna 1-on-1 okubayitamu. Omwana omulabira mu budde baddemu babajampinge buto bave mu kukona kuli kwe baalimu. So ensonga kitwasalawo City Smile. Twebaza Mukama era tugenda kuyita mu ssaala kunyweza campaign eno n'okumwebaza. First of all tugenda kuyita mu ssaala okuwongayo buli muntu agenda okutoola na buli muntu atodde buli kisa atodde mu campaign zaffe zonna. Katonda amuddizeewo ebyo ebingi ng'obugulu bw'eggongolo. Ekirala
buli agenda okusituka okutoola buli kuyayaana kwe kwagenda okwogerera ku nsigo gyagenda okutoola ng'awa abaana bano Katonda agikonsidalinge era agigabirire agifukirire ng'era bw'akola kweza ensigo mu malungu ne ku ttale ne zikula ne zizaala ebimera. Tusabe nsabe oba osabe sabe. Mukama Katonda gwe eyatuwa obuweereza buno era gwe yatulonda n'okituuliza ku mutima, gwe azatukubira amakubo ewatali makubo era gwe azatusitula mu kaseera akatini n'otubunyisa ensi yonna, gwe atatuswaziza buli wetuvuddeyo nga tulina campaign netubako n'abantu abayimirira ffe baani abalala bazikola ne zibatuulirira naffe buli wetuzze n'eddoboozi. Mukama Taata oyise mbaanabo n'obakoleramu ne bayimirira n'amaloboozi gaffe. N'olwaliro tuzze wano maaso g'okusaba nate era emitima gyabwe ogigonze oyongere okubajjukiza nti obuweereza buno butandika butandise. Obuweereza buno oyongere okubajjukiza nti ffe nabo tusobola okubutuusa ewala era ffe nabo tusobola okumakinga ensi yaffe okuba great nate mu by'okwagala, mu by'okufaayo, mu by'okuteeka ensi yaffe ku mutima n'ebyogikulaakulanya ne waggulu wa byonna bwe twegatta ffe nabo tusobola okuzza ekitiibwa kyo n'ekyakyakiyo mu mibiri gyaffe. Tukusaba ye Mukama Taata otujjukize nti mbuweereza buno osobola okugyamu ekisiraani n'omukisa. Abantu bano abatoola ssente tebalina bayita mu bulumi bungi, buli bazitoola ate ne zigenda mu mikono emikyamu ne zikozesebwa obubi olwo n'ekisiraani bwe kiva. Naffe tusaba otunyweze Mukama Taata buli nsigo gye batodde tugikozese bulungi, tugiteekewo erina okgenda era otujjukize nti tuli wano kwekuliriza nakwekkusa wala tuli wano kujjuza buweereza bwo na bujulizi dembe na kwesiima. Buli kadde otujjukize era otuwe ekisa tusaasire bannaffe abo abatoola. Tebatoola nti olw'okuba bayina nedda, tebatoola nti olw'okuba baloodi nnyo nedda. Bannaffe abamu basula bakola, bannaffe abamu basiiba bakola, bakolera mu muzira, bakolera mu musana, bakolera mu bivumo, bakolera mu bukenke obuyitirivu. Bannaffe abamu batoola balina ku ndiri naye olw'okuba nti omutima kye gubagamba okukola nga bayita wansi w'ekisa kyo bakikola. So tunaaze eko ku mitima gyaffe n'abantu abalinga nga ffe abali mu buweereza buno otutukuze otujjukize buli kadde nti tebatoola olw'okuba bayina wala batoola olw'okuba bambi beewaayo nabo babeeko ne bwe bakwata. Tusabayo Mukama Taata olongoose ebibatu byaffe ebirisiivinga ssente z'abantu bano, obuyambi bw'abantu bano era otuwa amagezi n'ekisa okuzituusiza ddala mu bifo ebituufu bye zirina okgendamu. Tusabira buli bantu bonna balina foundations, organizations n'ebibiina ebiyamba abantu, okakkanya emitima gyabwe era buli kadde obajjukize nti olubuto kyoto alufujirira yeyecca. Obajjukize nti ne bali batya ensi eno tebaligikkuta era obajjukize nti obuweereza buno gwo ababuplantingamu era gwo abategeka bubayitireko so si magezi gaabwe na kisa kyabwe era obajjukize nti omukono abo abakozesa obubi obuyambi obubaweebwa ogwo omukono ogukumpanya, omukono ogulya sente z'obuyambi gwe mukono gwe gumu gwe bakozesa nga bawa abaana baabwe emmere. Era obajjukize nti buli akikola asobolera ddala okugabula abaana b'ebikolimo bye batamanyiiko bambi batalinaako na buvunaanyizibwa. So tutukuze obajjukize ffe n'otujjukize naye waggulu wa byonna twagala tulabe ekitiibwa kyaffe ekyokwagala ekyokuwa ekyokutoola nga kikomawo wano. Omwana wa kintu kuli omwana wa kintu. Tukooye okulaba nga tukaabira nnyo abazungu buli kadda muzungu jangu otuyambe nga ate tubisobola. Watutonda nga tuli banjawulo era watutonda nga tuli special. Kitujjukize buli kadde. Tukooye okulaba bannaffe abagaa nti nanditodde naye ate abazungu bo batoola nnyo nedda. Twagala tulabe ku muntu akwata siringi 1000 paka katuwa omusobozesezza
ng'aluteeka mu bibbo bino oba mu kibbo kino ekya back to school campaign. Ayina ekitabo, ayina peeni, ayina engatta, ayina sokisi, ayina buli kimu. Buli kaana kawa emitwalo 3 waliwo asobola nti nedda ekimu kyange eky'ekumi ekyensi kankisige mu kaana kano emitwalo 3 ngiina ngiwulira. Waliwo n'aga nti nedda obukadde 5 mu emitwalo 10 bonna mbusobola kambusige. Waliwo aga nti nedda nzi kankwata obwana 4, kankwata obwana 5, kankwate 2. Mukama Taata buli agenda okukwata muwa omukisa, muwa amaanyi, muwa ekisa. N'abo abakiwulira nti bo tebalina kibasobola kuwa bawe amaanyi bakiwulire nti nedda ne siringi 10 bakiwa. Twagala tulabe ku Uganda appreciating buli nsigo. Tukoye okulaba abantu abayambibwa naye ng'ate mu kunyooma ensigo kwe batudde. Eyeetaaga 10 n'omuwa 2 omwana aguzza mu nnyindo ng'alabira ddala bw'oba tomuwadde 10 tolina kyokoze, naye neerabira nti 2 bw'obimuwa ku 10 abasigadde yeetaaga 8. Twagala Mukama Taata otuwe ekisa tutange okurespecting ensigo z'abannaffe. Tuleme kwawulamu bannaffe ky'onaawadde nnyo naawadde kati ni bonna babe kyenkanyi maaso go era bonna babe kyenkanyi maaso gaffe. Mukama Taata gwe yaleeta Rabonjate Foundation gwe azatusitulira tujja ku nguudo kwe twasulanga, eyatujja mu birwadde ebyali bituluma, gwe yatujja ewabye wanyoomebwa n'otuwa amaanyi gano. Tusabayo Mukama Taata oblessinge buli campaign yaffe, n'abo bennyini abatwegattako ba blessinge, enju zaabwe zireme kubulwa, zireme kuyaggayagga, zireme kementererwa era zireme kunafuwa, buli kadde babe b'amaanyi. Era twagalayo Mukama Taata buli atoola buli mwaka omuwa obusobozi obutoola n'ensonga lwaki alina okutoola. Abaana bano kuffe ffenna tewali abayamba wabula oyitira mu ffe okutuukiriza okwagala. Mukama Taata tusabayo Mukama Taata payipo z'embiri zaffe ogigogole, ekisakyo kikulukute nga kiyita mu jjo kituuke eri abanaku okwetoolera ensi yonna n'abaana bano nga kikyakolera ddala amakulu. Weebale Mukama baye Taata kubanga okikoze. Amen. Kakati omwana wa Katonda reports ze ziyita ku screen be baana baffe engeri gye baze basomamu. Abamu bakyalina obunafu, abamu bapiikingirawo ngera bwe kiri nti twenkanankana, naye nze nzikiriza nti bonna bajja fuuka ekitwagala babe oba Mukama kyayagala babe. Abapiikinze tebaali bwe batyo, baalingira bano abatagala, naye olw'ekisa kye kitakoma bagenze bapiikinga era nabo bapiikingira ddala ekitenkanika. Wikirifu lwaki erinnya lyo liwandiika mu Luganda? Nogitereeza Wikirifu. David olina kuyambako Wikirifu otereeza erinnya lye. Naye njukira nga yali kuwandiikira kakati ogenda funa ekitabo obenga oliwandiika Wikirifu. Shema lisobola osigalayo naye Wikirifu lino lya Luzungu toliwandiika Wikirifu. Twali tusaba obeeko n'ekigambo ky'ogamba abantu abagenda okutoola okutoola kikitegeeza gye bali ne Katonda kyategeeza mu bulamu bwabo abatoola oba nekibategeeza mu maaso ga Katonda babatoola. Abatulaba amannya gange nze tumwebaze Daniel, mbeebazaako ntwala omukisa guno eno okwebazaako kumwe mwenna abaze mutukwatirako kampeyini zaffe eziyise emabega. Let My People Go campaign. Mwebale nnyo, tuli mu kampeyini ya back to school. Back to school abaana tudda ku masomero, tubasaba okutukwatirako. Oyina ekitabo, oyina penso, Mukama agenda kuddizaawo era empeerayo Mukama agenda gigaziya. Oyina engatto etakyatuuka mwanawo eno emabega omwanawo gy'ava. Lwotoola Mukama takuleka kyekimu, ofuna obulamu obulungi. Famire yo tegenda bonaabona eri ggwe atoola.
Mukama ajja kuddizaawo kubanga Mukama yatukuutira okweyagala. Omwana wa Kintu n'Ennambi sooka yibuuza ekibuuzo. Gwe watondebwa kwagalwa toyina kwagala. Abazungu bali betukaabirira mu bo nabo waliyo abavaayo ngaffe ne basaba obuyambi ne babayamba. So temwesulirayo gwa Nagamba. Mu baana banene b'oyamba osanga mu b'oyamba essaawa eno mwe mugenda obba MP w'enkya, mu b'oyamba essaawa eno mwe mugenda okuva omukulembeze w'enkya. Kubanga n'essaawa eno nze gwe ndaba eyeesimbyewo ku mukulembeze naye yasooka kuba street kid era naye yali mu ghetto. So tubasaba mutukwatireko mutuyambe. Mukama ajja bbawo omukisa weewaawo. Mbadde wano ndaba lipooti y'essebo abantu wali okamazeeyo 94 80 pozi pepa ya Uganda twagikola twali tusenguka ku olwo. Luganda fe abali waggulu Luganda tebamutuwa. Waliwo pepa gy'otaakola? Nagikolako ekitundu sakimalayo English. Tewagimalayo n'ofunamu 94. 94. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Good. Sajja towamba essomero. Owaayi asooka oyogereko eri abantu kamala kunoonya ku lipooti yona njira yonge gye wakozeemu. Nze Eva ekifo kimu sinakivaamu. Ekifo kimu mbeera sinakivaamu. Kifo ki ekyo? Ekisooka abantu bamalako emirembe mpoziko nga bibamalako. Bwebakulembera basanga omusajja nga tukulembera nnyo kale webaza abantu abatukwatirako. Nebaza abantu abatukwatirako era nga mbasaba mutukwatireko mu gundi mu kampeyini ya gundi ya back to school. Wamaliriza nkyabongerayo tubalemerako ennyo bayinza okunyiiga kitegeeza kambaveeko obavuteko bongerayo kamu akatalekeka akatalekeka. Alina penso, peeni, engatto ne byonna ebisigadde bye tukozesa okusoma osobola obbireeta. Elijah 88 95 88 88 92 ya balance nze sajja nga yakambuwadde ino taamu ati 83 nafunamu wali yabuzizaayo 5 1,000 akijjeyo wano ne 92 wansi eri RE 92 weewaawo. Gwe mwana Katonda lipooti ezo nga bwe zigenda okuyitaawo ze z'abaana. Waliwo Elijah mukulu, waliwo David n'abalala bo tebabaddeewo wano ku baliida. Abantu abali wano twajje mbaliida 10. Baliida 10 bano bagenda okuba batambulirwako ensonga za foundation zonna okuyamba bannaabwe, okubayigiriza okwagala n'okwagala bannaabwe. Wasofa bakikolera ddala bulungi okubasakira, okuboogerera, okubabudaabuda mu mwoyo n'ebyomubiri, okubasomesa Bayibuli, okubabuulira n'ebirala. Tugenda zimba baliida bano. Situsobola nga ndi nzekka ne buli twegatta tugenda kukola abantu abaffe. Tukoye okulaba abantu abeerimbika mu buweereza naye nga tebamanyi nnono zaabwo n'ebigendererwa byabyo nga bibali wala nnyo. Twagala tukuliyetinga abaffe. Nze nzikiriza kimenya ne sofa tukirinnyeko. Abasajja bano omulimu bawukolera ddala bulungi. Beba editor
be bakulira okusaba, be bakulira okufumba, be bakulira okunoonya abaana ku street ne babajjayo, be bakulira okukwata ebifaananyi, okusiiga, okutunga n'ebirala. Nsaba kubuyamba. Waneeno baŋŋambye more effort in RE. Effort bakinyonyola batya? Effort. Kugamba olina okwongeramuko amaanyi. Ate engeri gy'oli pasita RE religious education nkulu wafunye 66 gyewasinze okukola obubi. Kubanga wafunye 94, 80, 94, 89 ne 66 RE. Nti obuzibu buli waneeno ku ssomero tetusoma RE agira mu bibuuzo. Kale kiseza nti ewaka tulina okwongeramu eddiini, kusoma Bible n'okufellowshipinga. Kale Katonda n'ensi yange buli agenda okutoola Katonda agize okuyaayaanaako nga bw'ogenda okwogererako kw'ensigo gy'otodde. Nze nzikiriza nti bigenda kukola era Katonda agenda kuwa omukisa. Kampeyini eno tugenda giyisaamu, yimirira naffe, etandika butandisi n'ekyemmanyi tuli mitwe tetulimikira. Katonda n'ensi yange weraba.